mu buyinza obwampa bw'ekitiibwa tuli wano okudeclaringa our official flag bearer for Kawempe North by-election. Amanya ge Council Luyimbazi Nalukoola. Congratulations. Nti abantu ba Kawempe North constituency bafunye omusajja engwanguli atagooka atagenda kusirika. Mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nange. Mr. President, nkwebaza okuba ng'ompadde omukisa guno n'ompuliriza wadde nga njogedde ebigambo bingi. Mr. President, era nkusaba onsonyiwe n'abali wano mwenna ensobi ze nkoze nga njogera bannange munsonyiwe. The President is now handing over our flag, the flag of the National Unity Platform. The flag. Abantu bano ekumi gyabadde balwana okufuna wakati President. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.